Oli mu program Sunday Guide mukwano. Okimanyi nti waliwo omusajja ampadde namba yo. Omusajja ono akwagala nnyo. Omusajja oyo gw'oyina omungamba. Omukazi sajja oyo. Sajja ki gw'oyagala gwe gw'owulira yampadde namba yo. Omusajja nze gwempulira nti njagala amuyita Muhammad kati simumanyi oba yeeyitaani. Bamuyita Muhammad. Kati sebo. Kano kawedde mudda gwe Muhammad oba Muhammad mulala gwayogeddeko. Si yente sebo. Kakati gwe gwani ringi ani ono? Nze Karimu. Kale wuyo omukazi yogerako naye. Mumbe. Wange? Je bale kunyabo. Yogerako nalani ono? Nze Karimu mama tutabaana obutwazaala buwandekera mukwano. Baana ki? Wanje? Baana ki? Shakila. Ne Shamimu. Lanasoberangako na mwana gwe bayita Shakila ne Shamimu. Olabika noteekamu namba endala etali yange. Nange mukwano buli kimu akiŋŋamba n'ongamba oyagala dduukaani baniteeka milioni zange 3 bannange mukolera nkolera ki koma waka. Kirabika enamba epepa lye wanyize wakutte kyamu. Nze ndi mwenyini nkolera n'edduuka ebintu n'obitunze banga mugenda gula motoka kati kona badde nsawa ikomawo tuteese koma mu maka tulabidde abaana. Ndi musajja wabunanizibwa kitagenda ku mulimu nze abaana ngenda baleka kitagenda ku mulimu mbadde nsaba koma waka tuteese. Nensonyiwa kuteesa biki nkumanyi waliondabyeko n'abaana abonsibako mbamanyi. Kyogamba omusajja oyo akwesibako tomumanyi. Banange ndi muntu mukulu ndi musajja obunanizibwa asekudde eddalo kyogamba mukyala nze ndi mwana muto. Owange sebo. Olabika weerabiddemu gwe wakola ki? Gwe yazalamu abaana. Yerabidde gwe yazalamu abaana. Ngamba otwafumbirwa. Tuli kumpewo. Ngamba mazima kituufu. Ogwayo namba yange onteeke kumpewo. Sikumanyi mwesiba ku bantu nnyini. Si gwe munnange mukyala wange. Yenze tonesiba. Amalobozi genyina gemanyi. Sikumanyi. Nkwano nsonyiwa abaana kunyiiza buwanyiiza jangu tuteese. Sikumanyi tonesipaata lwaki onesibako? Mukwano kigamba omuvuddemu. Sikumanyi bayambi. Banange nze nfudde kale nze nkole ntya. Nze nkole ndi abaana bano bakati abaana bandinyamba mukwano koma waka. Sikyakola nze nkwagala. Omusende waguze emmotoka kati wali buzibu gisigaze. Namba gyowaddeyo ate toddamu kunteeka kumpewo kuba tomanyi nange sikumanyi. Mukwano mba nkwagala nnyo efiisi mu bintu bingi. Nedda bange. Kitege. Wanje? Onesibaako. Esimu yange togera gikwata ngeza kasita ule eddobozi lyange ku simu endala ng'ojja ku buggi. Ngamba twafumbirwa nkitegeere. Gwendima mmala nkugambye seetaaga balala. Mukwano. Oba omukazi omwesibako naawe. Kirabika olina mufeere nakolabuza abaffe. Kunswaza nesonyiwa bawange awulira atya nga ayikogera n'omuntu omulala ku ekyogamba mukwano okutuuka ku mamiri bw'ato mumanyi okumugamba ensonga ezo nga mutima gwagunduma nange mba ngwagala nguno yasukulabe si muto okwata avuddeko kudobozi na ku simu endala ojja ku buggi avuddeko nja kuddamu kubireko avuddeko ono bannange
Sajja nga alabye ono. Wamuzalama abana babiri? Abana basatu. Kati nga akwegaana gwazalama abana abasatu ate agendera kwegaana bwegaana. Ali gwe mukazi wange nye eddoboozi lyeru gye mmanyi mama w'abaana. Wamiruba oli muntu mukulu kuna oli muzadde nsula kulimba kujja kumpa ne nkutuuke ne nkunoonya banga lyonna okutukako. Ekitegeeza ayeebuzaabuza? Ayeebuzaabuza. Kale kikyakola. Yakuddamu kubireko. Naki. Mawulidde ebintu